jako akawuwo. Abaana basaba njagala bategeeza sooka ofune ebbaluwa ekuwadde ekifo mu university oba mu makolero gano agasomesa diploma. Mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga okwakasembayo ku kirwadde eki COVID-19 amatendekero aga waggulu gaakuddamu okubangula abayizi omwezi ogujja ogw'e11 wakati mu kugobera obukwakkulizo bwonna obwateekebwawo okwetangira ssenyiga corona. Post-secondary institutions of learning to open with effect from 1st November 2021 on condition that all teachers and non-teaching staff are vaccinated. Ngebule ennaku mbale bano okuddamu okkakkala by'emisomo ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza n'okuweerera abayizi matendekero aga waggulu ki Higher Education Students Financing Board kitegeezezza nga gavumenti bw'ekitaddemu obuwumbi bw'ensimbi obwera ddala 6 okuyambako abayizi abatalina busobozi mu nkola ey'okubawola ne basasula nga bamaze emisomo eya Students Loan Scheme. Okulangirira nga tutegeeza abaana abaasoma nga balindiridde okuyingira mu university oba makolero amalala g'okusoma aga waggulu ti gavumenti yatuwaddeyo ensimbi eziwerera ddala 6 billion obuwumbi 6 ng'ensimbi zino zigenda kuweerera abaana abawerera ddala 1,600 omwaka guno. Vincent Wanyama omu ku batwala ekitongole kino agamba nti ensimbi zino zigenda kuweerera abaana 1,600 abalindiridde okuyingira amatendekero aga waggulu nga ku bano 500 kuliko abagenda okusoma diguri wamu ne diploma so nga 1,000 balina kuba bayizi abali ku mwaka gwabwe ogusembayo. Abaana 15,000 okuli abaana abagenda okusoma diguri n'abalala bagenda okusoma diploma naye abaana 1,000 tugenda okuweerera abaana abali mu mwaka gwabwe ogusembayo naye nga babadde bafuna obuzibu mu kufuna ensimbi ze basasulayo nga fees. Gwe mulundi ogusookera ddala guno omwaka okulaba nga tugenda okuba nga tuweerera abaana abali mu final year mu mwaka gw'okutaano oba ogwokuna oba ogwokusatu oba ogwokubiri. Mu ngeri y'emu ate abayizi abali ewaka nga tebalina ssuubi lya kufuna bisale by'amasomero baweereddwa omukisa ogw'okuweererwa wabula nga bano bateereddwa akakakwakkulizo ak'okuba nti bakola masomo ga sayansi gokka okuggyako abo abaliko obulemu abaweereddwa enkizo nga ne baba tebakola masomo gano. Njagala kutegeeza abaana abali waka naye nga tebalina mwasirizi tebamanyiwa we bagenda okujja ssente nti tulinayo ensimbi ntonotono abaana basobola okusaba naye nga abaana abasaba oteeka okuba nga okola sciences nga ku A-level wakola sciences ze tuyita wakola PCM, BCG, BCM nti tulinayo ensimbi zagenda kubayamba tubasasulire. Abakulu okuva mu kitongole kino basabye abayizi obutasubwa mukisa guno wabula bagende ku matendekero ag'enjawulo beewandiise okusobola okuganyulwa mu nteekateeka eno. Kozesa omukisa guno osabe mu private university nga nawe mukimanyi kasita oba ofunyeyo principles zo 2 basobola okuwa koosi yonna either ya diploma oba eya degree mu private university. Genda osabe mu private university bw'obonaaba omaze okusaba naafe osabe ng'otutegeeza ntona sente ezigenda okuweerera. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nga kyetwagala abaana bafune obwangu mu ngeri y'okusaba. Tunayo ne Makerere, Masaka School of Nursing, Bishop Stewart, Kabale University,